Agazaki. Kasawala atandika okuwaawa ekitiibwa. Mwasuze mutya mugamba mutya consultant muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mukola ki mutulaba tubakulisaayo mu weekend mwebale kubanga ate mwagiiseemu weekend eyafundikiddwa enkuba yafundikiddwa enkuba bitundu by'eggwanga ery'enjawulo enkuba yo yatonyedde ddala. Twagala okuddamu okwogera ne gavumenti omanyi mu Uganda we wantu wookera n'osanga ng'entobazi awaali ekitoogo kati abantu batandise okulimirawo ebimuli. Wamala okulimirawo ebimuli n'osangawo ekizimbe. Kakati zino repercussions munange ffe ze tufuna abalinaanidde ebitoogo. Nti kakati mwe mumala okuteeka okuziba ebiyala wandibadde wayita amazzi kati ffe abalinaaniddeyo nga tutandika okusafalinga bwe tuti. Era embeera mu bitundu bya Kampala ebyenjawulo bwe yalabise olunaku olw'ejjo ng'amazzi gatandise okulegama n'okuyingira amayumba g'abantu. Kakati ekyo twagala nno okubategeeza abali ababirabira okumpi kitegeeza nti nno ebirwadde omuli kolera n'ebirala ebitambulira mu mazzi amakyafu bigenda kutandika okuba nga ate biruma abantu baffe. Twagala okubajjukiza nti Red Eyes akyagenda mu maaso okuluma bannayuganda ate ng'akyasaasaanya ddala ku sipiidi eya waggulu. Wadde nga minisitule y'ebyobulamu yavayo n'etuwa SOPs ez'okugoberera. Kakati bwe tunagobererwa ate ebirwadde ebirala tuyinza okumaliriza nga kitwononekedde. Kati ate mu mbeera era y'emu amazzi bwe gajja nga mangi okugabaako bye goonoona. Bannaffe bannamasaka n'abakozesa ekkubo ly'e Masaka bayinza okukunyumizaako ku mboozi nga bwe yabadde olunaku olw'eggulo. Kaakati bw'obanga okozesa ekkubo ly'e Masaka road eryo bw'oba ofuluma Kyengera waliwo ekkoona eriri awo erikugatta ku Buddo. Kyevola ne bagamba nti kiri wakati wa Kyengera ne Buddo. Ekkubo lyaguddemu. Kakati n'osooka ondabira emmotoka bwe zeekwata olaba Masaka road akwata kubanga ajjukira Masaka ateera sayidi bayitawo bati oyingira Maya Masaka road waatera okuteera. Kakati olaba akwata bulijjo nga tewali kikyamu emmotoka zitambula bulungi naye kati ate nga we kyabadde olunaku olw'ejjo. Kakati ekkubo lyaguddemu era bannaffe aba UNRA ne bavayo ne batuwa ekiwandiiko kye tulowooza nti bwe tuba tukigoberedde tujja kuvvuunuka embeera eno ng'ate nabo bakola ki bwe batereeza. Kaakati woba okozesa ekkubo ly'e Masaka road katwogera kwa ava Masaka ndowooza ava Masaka. Kaakati tulina diversions ze baatuwaddeko ze ndowooza nti tuyinza ozikozesaako. Tulina Nakawuka road Buddo junction okimanya ekidde e Buddo ekyo. Nakawuka eno King Saha jayogerako. Kakati waliwo kino ekidde e Buddo bw'oba ova Masaka oba ova Nabbingo. Yes, it is Nabbingo. Bw'otuuka e Buddo ng'obranchingira e Buddo ng'oyambuka. Kakati bw'otuuka ku geeti ya King's College ogiyitako n'okkirira bw'oti n'ogwa ku Kyennakawuka. Kakati nange ekirala kye mmanyi iziti Nsangi n'otuuka Buloba. Otuuke Buloba ku poliisi then n'okomawo Bulaga Bulenga n'ogwa e Busega. Yes, eyo nalyo nimanyi nali ndikozesezzaako. Then waliwo batugambye wano eryo yenva okugamba ly'Emityana road Buloba Nsangi to access Kampala. Kati waliwo ndala wano bedda lyera bagamba ovudde ku Masaka road kati noyitanga olinga kati abazze ku Mityana road. Kati ova mu Nsangi n'odda oviirako Nsangi n'odda munda n'ogenda n'ogatta ku lya Mityana road ofubutikirayo ddala ku poliisi ey'e Buloba then n'okomawo eno e Busega. Then waliwo lye badde bagamba wano ery'ekitemu simanyi nga tekitemu mmanyiiwo but still Nsangi kitemu Obuddo to access Nakawuka. I believe n'ery'ekitemu nalyo likusuula ku Nakawuka road. Naye nze ndowooza Buddo is better and Buloba. Lwakuba ekigwa Buloba awo kyalimu ekirimu nakyakatoogo simanyi bulungi bwa kkuba eryo but bannaffe abapikipiki bakyasobola okubaako bwe babaganye ne bayitawo naye mulabuddwa okwegendereza nga muyita ku kkuba eryo. Olaba lyasinkinze in. Kati nno guno guba mulundi gwakuna yes gwakubiri mu myezi ena. Yes, guba gwa mulundi gwakubiri mu myezi ena ng'oluguudo olwo lulimu lugwamu ojjukira jjuzi wano Busega we lyagwamu. Yes, era lyagwamu ekkubo ly'e Masaka. So kakati guno guba mulundi gwakubiri mu myezi ena. Naye kale katulindirire
abanafu abayunula nga bagenda masula nga tebatuyamba kubanga erimu ku kuba erikyasinza okufulumya n'okuyingiza abantu mu Kampala. Okay, kale twagenda okuva no kulokutano nga tugenda wa president. Abaja ku macha mu munjiko. Wobanga tomanyi. Naye bw'oba otegedde kaakati okweyiya kugenda kubeera bw'otuuka ku lw'ennakawuka oddawa. Era nze ndowooza todda ku Nakawuka road. Saleero ddene ku Nikaani. Nebalami mayanja kati bw'otuuka ku Star oba either osobola okuddamu noga nti kanzire Wankulukuku kanzire Nalukolongo era todda Nakawuka tuyinza osanga jjama ayinza okubeera mungi. Nate kati sayimo kati abanga woli mu kuwaayo alternative route kati manya ne alternative route zikutte. Naye anti wano artist ddungi. Oli assured kale watambula. Space awo walungi buddo ettaka oliyitamu yisibwa oti nodda ku kino ekya Nikaani. So chance awo wagaza ati walungi. Yes, bwendowooza kale. Sayimo waliwo n'ekimotoka ekyagudde ku wano nawo nkirabye. Awo nga ku Rubies. Bana naye awo si weewamu. Awaagwa ekimotoka ekiro. Kubeera kyava eri waggulu ku katale. Nechigwa almost at the same place we what you want. Nicho kiraganga kyade kiva waggulu. Yadde very. Kyade kiva Masaka kyade kiva za once it was coming here up. Kalate kyade kyambuka kirimira kitone. Simanyi ngeri gyo yamulemeredde naye yagudde. N'abayita wano nawo waggale. Up to now tekinavaawo. Bayika baakijjeewo naye ne we tubadde tujja ku macha muyita eri ewalala. Waliwo n'endala eyagudde ku Jinja Road mu Mabira ezeeko clashes. Tuongera okuddamu okoshoninga abebyentambula ku motoka ebyo ebinene simaje tugenda kubanga tukola. N'abavuga ku makubo bennyini. Cause enkuba etonnya nnyo oyinza obba tolaba naye amakubo gaseerera. Naye n'ebimotoka ebyo birina ebizibu byabyo. Birina ebizibu byabyo. Anti kati abantu bwe batuuse bonna babitya n'obiti. Naye omwana yakiyise kiwalumbe kitabula yakiyise kiwalumbe kiikyo. Kale twagenda okuva ku Friday nga abasuubuzi bagenda sinkana omukulembeze w'eggwanga ki ekyavaayo. Anti we twakoma nga tulaba wakajagalalo nga abantu balaga abasuubuzi babagaanye nga baagala kusisinkana bate balabe ku ngeri gye bagenda okugamba omukulembeze w'eggwanga byo baali babirina nga babimanyi nga poliisi eyingiddewo ngebagaana ne bamaliriza ne bagenda Entebbe mu State House. After 6 hours of waiting omuntu eyalagenzeko mu State House omanyi protocol eriwo okukebera okujjako buli kimu ekiyinza okubanga kyabulabe. Omusipi essimu ensawo yo byonna babitereka bulungi nnyo safely naye bwolina okuba n'endagamuntu. Abasuubuzi bajja bangi nga bali mu association ez'enjawulo Kasiita, waliwo Federation of Uganda Traders Association, waliwo Uganda Traders oba Arcade Owners Association, bonna baaliyo. Ne balondamu abantu 60 abantu 60 be basisinkana omukulembeze w'eggwanga. Mu lusisinkana luno ebintu byali byanjawulo. Bulijjo abantu bwe basisinkana omukulembeze muba n'omuntu aboogerera. Leero buli muntu yalina right ewanika omukono weemale eggoga omugambe nti muzeeyi kino which I also think kyali kirungi. Yes. Ne muba minisita newankubadde waliwo abaaliwo naye teri yakkirizibwa kwogera. Gwalina kulaba abasuubuzi kwogera. Commissioner General owa URA yekka ye yakkirizibwa okwogera. Ono nga yakkirizibwa okwogera ng'alina okunnyonnyola muzeeyi ennambika y'emisolo gino 18% okuva ku manufacturer tujje ku retailer wholesaler tugende ku retailer paka ku consumer ng'ayagala gitegeera. 18% eno tetusobola giteekawo mulundi gumu. Segeza abali bateekawo emisolo nga president agitegedde. So yali asaba nnyo abinnyonnyoke cause yeteeka mu ngatto zaffe ffe nga ba final consumers nti lwaki 18% eno tetugiteeka lumu nti ekintu nga bwe kivudde nti bwe kiva mu factory nga kyebiri already 18% eno kweri nti wekinajja wa final consumer ate tekigenda fuuka kya munaana because buli ku mutendera w'ekituuka kirina okweyongeramu because mwetaaga VAT buli wamu. So omukulembeze w'eggwanga n'alasaba 18% eno bagimunnyonnyole. Ne bagimunnyonnyola naye era teyabyagala. Yabisiima. Ono alaga nti tagenda kukkiriza ngeri yakusabamu misolo oba
levying taxes on people nga tejigenda nga tegicomplying na Uganda tubanga abaagala okwavuwaza abantu president oyo gwe tuliko ng'abalagayo tabyagala n'asaba IFRIS suspension ebeewo immediately ne freezingibwa however abasuubuzi bo engeri gye bakinyonnyolamu bw'olaba videos ezitambula tekitegeeza nti IFRIS eba evuddewo yagisuspendinga enforcement like bino ebyempaka yagambye bisooke biholdingibwa naye n'abasuubuzi tebasaba ku IFRIS egibwewo baali basaba esookeewo muzibwe abantu basooke bagitegeere ate n'engeri gye bagigiramu ku bantu etereezebwe so n'asaba n'emisolo gino egibaddewo penalties ze babadde batadde ku bantu gibagibweko naddala abasuubuzi ate n'asaba gyonna emipya gye baagala okubateekako basooke bagiholdinge penalties mbw'oba tewakoze kino oba tewakoze kino omukulembeze n'agamba abasuubuzi mubaleke ffe tubeezaawo eggwanga ng'abasuubuzi so musooke mubaleke tekitegeeza nti toyina kusasula musolo yabagamba emisolo girina okusasulwa nga egibaddewo so si penalties zino ze bagenze babateekako ye ng'omukulembeze w'eggwanga takyagala ayagala emisolo egibaddewo gibeerewo ng'omusuubuzi agitegeera ate nga gigasa eggwanga kuba eggwanga lirina okukulaakulana tetwagala difuula ate abantu nga baliddukamu buddusi kati olwo tugenda okuva mu meeting nga biki ebituukiddwako era nga kyekiddako ekisooka kya byonna nga 24 leero 22 ndowooza mu nnaku nga 2 omukulembeze agenda kusisinkana Ministry of Finance URA basooke bamunnyonnyole yeah, the Ministry of Finance. People from like abantu, the technocrats, abantu banaba abakungu aba implementing abino byonna ayagala bitegeera ayagala suke batuule bamunnyonnyole abitegeere osanga bwana abitegeera bwanaddamu osisinkana abasuubuzi ekkololonga 7 May yes agenda okujja nga kyonna kye ba implementinga kikola sense kuba ebimu ku complaints z'abasuubuzi kubajjako emisolo ku buli kilogram ya textile ejja nti like lwaki taxes zijja ziri this heavy n'agamba nti wano lwaki Uganda efuuse supermarket tetugenda kukola bintu nga ate tubiweeri ate nga tusobola obyerimira naddala cotton njukira agriculture litayiniko misolo bano bo balaga wano waliwo ssente we can levy taxes kakati era mu mbeera y'emu eyo abasuubuzi oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku lunaku olwokutaano kakati olukiiko olwo olwabirimu ennyo olunaku olwolwokusatu waliwo ekibinja ky'abasuubuzi ekitandise okuvayo ne kigamba naye bwe tubanga mu lukiiko lwaffe URA yabaddewo ne komishona n'annyonnyola n'omukulembeze w'eggwanga nga baminisita baabadde wadde tebaayogedde lwaki ffe mu lwabwe tetuteeka abakulembeze baffe nabo tebabeera ate sinabo ne balaba bulabi luno lw'abakulu naffe tusindike abakasiita batuule nabo kubanga okusinziira ku basuubuzi bagamba nti olukuŋŋaana luno meeting eno eya ya pulezidenti URA ne Ministry of Finance eyo luyinza okuba nga lugenda okusalawo bye bagenda okugambibwa nga pulezidenti abasisinkanye nga 7 May ate okusinziira ku bo bagamba batya omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Serwanja era ng'ono trader adiringa mu bintu by'abagole agamba nti URA ne Ministry of Finance bo balabanga bakompetita baabwe okusinziira ku ye kakati osobola kuleka kompetita ye abeeko eyo gy'atuula ayogere n'omuntu asalawo nga mmwe temukola temuliiwo ne wabaawo n'omwami omulala bamuyita Sam Mubiru ye abadde ng'agamba nti adininga mu second hand clothes agamba nti yeewuunya lwaki emeeting eno eri crucial bweti nga yegenda okuva okusolovinga grievances za taxes zonna ezibadde zibatawaanya lwaki bo batebakola ki tebagibeeramu ng'ate beewa weina gye babadde bagenda abakulu babadde bakola ki bajja bawulirize era bwe batukasiitya oluvannyuma lw'okuwulira okusaba kw'abasuubuzi kuno n'ekwata peni n'olupapula newandiika ebbaluwa n'egiweerereza pulezidenti nga basaba naffe tubadde tusaba tukiikirwe mu meeting eyo gy'ogenda okuba nga osisinkana abakungu bano tetwagala kwogera ne twagala tubeerewo kale batuwaayirize tuneewozaako nga 7 nekisingako okutuwaayiriza tutamanya nti baakoze eki ebizibu bye boogerako byaffe bye munnyonnyola omukulembeze bikosaffe tugenda tulaba omukulembeze w'eggwanga oba anakkiriza okusaba kw'abasuubuzi
artist nabo bakiikirirwe nga bwe bakiikirirwa nga na bano bwe bakiikirwa mu meeting eri Alex State House. Ebyo nno bye biriwo naye nga olunaku olwali abasuubuzi bakumyewo ku mirimu gyabwe okukakkalabya era nga ndoza tujja kuba mu maaso awo tumanya olunaku lunaatambula lutya olwaleero twetoolamu katonda tugamba nga tukomawo okyayi program simula amakyago nakola